Ffenna Bannayuganda ng'eggwanga omulamwa gwaffe gwakujja nakyemalira wano so tulina omulamwa gumu tutunuulidde ekintu kimu tujje tutya Yoweri Kaguta Museveni ku bukulembeze bw'eggwanga lino era tukoze tutya okusobozesa Museveni okutuddiza obuyinza bw'eggwanga bwe yeewalamyemu bw'alowooza nti nno eggwanga lirye yalina oditegeerera era yalina oditwala mu maaso. Bannayuganda ng'eggwanga tukola buli kimu ekisoboka okulaba nga omumpembe oyo tufuba okulaba nga tumuggyamu atuddize eggwanga lyaffe era nga tufuba okulaba bulijjo tukoze tutya tutema empenda misana kiro ku makya kawungeezi eyokulaba nga tumuggyako obuyinza bw'eggwanga. Naye n'olunaku olwaleero nyongera obbajjukiza nti baganda baffe ate mawulire gasanyu kubanga onnakyemalirayo Sseete Buhabulwa alabika nga apondoose era bw'atyo ayinza okukkiriza n'atuddiza obuyinza bwaffe bw'amaze ebbanga nga abwewanamyemu ngalowooza nti nno munnange yasoose oba yasembye. Bino nno omukulu Tebuhabulwa ategeezezza otukwasa entebe yaffe wangi gavudde mu Tebuhabulwa oba ani amukomyeko Museeyi ani akomyeko leero ani akusomesezza ani akuzizzaamu empisa muganda wange Tebuhabulwa alabika nga yezzeeko walaba nga obulamu bugenda ate Bannayuganda bayongedde okukoowa kyendabye alaba nga obulamu buggwawo ate Bannayuganda beeyongedde okunyiiga kubanga ffenna ng'eggwanga tumanyi bulungi nti tutunuulidde ekintu kimu tutunuulidde ensonga yaffe ey'emu yakujja wano Museveni tewali nsonga ndala gye tulina ensonga etugatta ffenna nga Bannayuganda yakujja wano mwami Tebuhabulwa awamu n'akabinja ke so ensonga eyo Bannayuganda nga tugikwasizza maanyi era nga tutunudde okulaba nga tulunaku lutya lutya ne tulaba ng'omusajja oyo avudde mu ntebe yaffe bannange lye lijja okuba essanyu lyaffe bannange ffenna kyetwagala era ffenna kyetunuulidde era tumanyi bulungi nti ekizibu kyaffe ng'ensi nga Uganda ye mwami Tebuhabulwa era kyekyama kyaffe kyetwekuumidde ekyo akawungeezi ak'eggulo ng'Omukama Katonda abuzizzaako bwe tunakwataganira amagye ga MDF National Unity Platform ekibiina eky'ebyobufuzi nti omwami Tebuhabulwa ali ku knockout amaanyi gamuwedde buli kimu kimuwedde ajja kukkiriza Museveni ajja kukkiriza mpola slowly but sure ajja kukkiriza nti Bannayuganda bakooye era ajja kukwata obuyinza bwaffe abutuwe just bino weebiri naye tebitumalamu maanyi tumanyi olugendo lwe tukutte era tumanyi wa gye tulaga so baganda bange Bannayuganda ffenna tekwate wamu ekikopo ensolo ku kizigo kyeri era omumpembe anaatera okubanga akyoma era linafuye ssemateeka wa Uganda ne bagenda ne bazinda ekitebe kya National Unity Platform ne bamenya ne bayingira munda ne babeerako ne byebakuuliise nabyo kakati y'ensonga lwaki nkugamba ggwe Munnayuganda nti Uganda y'ensi yokka etalina magye Uganda y'ensi yokka etalina poliisi kubanga amagye ne poliisi ebyali eby'eggwanga kakati bya owuningibwa omuntu ssekinnoomu kyokka kyannaku nnyo nti omuntu ssekinnoomu oyo si asasula ebitongole by'ebyokwerinda wabula Uganda ng'ensi yekyasasula amagye yekyasasula poliisi kyokka ng'ebisasula naye nga tebikola mirimu gyansi bikola mulimu gwa muntu ssekinnoomu ate oyo atabiteekamu yadde 10 akozesa ssente z'omuwoomusolo okuggusa agenda ze olunaku olw'eggulu obudde bwabadde bukyali bwa misana Minisita wa Museveni ku lisiba ly'omunsi yavuddeyo n'agamba nti bannange ne bw'oba oli munyiivu ne bw'oba oli munyiikaavu ne bw'oba toli mumativu naye ku lw'ensi yo bano abagenyi abajja mu bamwenyize temunyiiga muyimirire ku makubo nga temubalaga nti munyiize mumwenye bumwenya kubanga omugenyi bwajja tubikkabikkako imagine ng'emisana minisita we yaŋŋambye mwenye ate gwe ekiro nzinze okola binkaabya kambuze ekibuuzo bino bye mukola bituleetera kumwenya oba bituleetera kunyiiga ye muwe mukakasa nti mukoze bulungi nnyo ku lwa Bannayuganda oba ku lw'ensi yattu Uganda lwaki mutukako okumwenya omwana gw'otawadde kyanca oba kyamisana nakyaggula asobola okumwenya omwana gw'oligisa emiggo asobola okumwenya
omwana gobbyeko ebibye asobola okumwenya, omwana asula ku street asobola okumwenya. Abo abantu be mugamba bamwenyeza abagenyi abajja be bantu be bamu be musenze ku mataka gaabwe, be bantu be bamu be mwagoba mu owino, be bantu be bamu be mwayokera paka yard, be bantu be bamu be muwambyeko bodaboda ne zitaxi zaabwe, be bantu be bamu be mwokyereza obutale, be bantu be bamu be mwavuwazizza. Kakati mubagamba okumwenya. Kale ku lw'ensi yaffe oba twalikkiriza okumwenya ate laba akawungeezi bojja okola ekitabaleetera kumwenya. Weewala kuzuukuka kiro ogende mmanju ate oba ogenda okwebaka n'oli ebijjanjaalo. Mumpembe Yoweri Kaguta Museveni bino mulidde ebijjanjaalo. Wasindise minisita wa tupoloote nti bannaye ku lw'obulungi bw'eggwanga tumwenye. Kyokka ate ggwe omuntu y'omu ekiro n'osindika amajeego gatukozese ebitatusobozesa kumwenya. Naye mwami Yoweri Kaguta Museveni nze nsobola okukugamba ekintu kimu. Bw'oyingira ekitebe kya National Unity Platform oba onoonyaayo byama oba onoonyaayo mpapula ziriko pulaani zaffe, abayaaye bano bambalira kaki? Mukadde wange ffe tetukyalina kyama. Mwami Yoweri Kaguta Museveni ekyama kyaffe kyakujja mu ntebe, ekyama kyaffe kyakujja mu buyinza by all means as long as tukozesezza mateeka era nga tuyise mu ssemateeka nga tetumenye mateeka. Kakati ffe twakoowa okulwanyisa ng'omuzimu, kubanga omuntu akulwanyisa ng'omuzimu oyo abeera mutiitiizi. Ffe tuli basajja enjasa biggu abasazeewo tujje mu linnya nga tetukulose bulozi. Omuntu omuloga abeera mutiitiizi. Singa oba olina kyonkoze nga njagala okukwesasuliza ne ŋŋenda mu ssabondoge mbw'oveewo nga totegedde nti yenze akuggyeewo, awo mbeera mutiitiizi. Omuntu atali mutiitiizi yona ajja n'akuyimirira mu gwenyi n'akubuuza wankolera ki kino? Kino wakola kyaki? Ne mutandika okubeefuga. Yoweri Kaguta Museveni ffe tetuli batiitiizi era tetulina kyama kyonna. Ekyama kyaffe kyakujja mu buyinza ate nga tekikyali kyama. Ensi yonna ekimanyi okugyetooloola. Tewaliwo muntu ali ku nsi kuno okuggyako omuwere eyazaaliddwa ggulo atakimanyi nti tuli mu kulwanyisa, atakimanyi nti twagala kujja mu buyinza, atakimanyi nti twagala kubbulula nsi yaffe, atakimanyi nti twagala kukomyawo kitiibwa kya nsi yaffe Uganda, nga bwe tuyimba nti it is a pearl of Africa, nga it is a real a pearl of Africa indeed, nga si kikwata oba ekitontome. Uganda is the land of freedom. Ne tuyimba ne tutuuka n'okumerengereka tuyimba Uganda is the land of freedom, yet Uganda is the land of violence, is the land of torture, is the land of killing, is the land of abduction, is the land of kidnapping. It is no longer the land of freedom. Joyita the land of freedom yettiddwamu abaana b'abantu enkumu yanja, enkumu liitu. Yeewambisizza bakibalama ne babuzibwawo tetumanyi oba baafa oba bakyali balamu. Bazaawa yeekwatisizza Olivia Lutaaya abakyala ba civilian ne mubasimba mu kkooti y'amagye bamachete bamuudi Nsanya. Yeeretedde Sseggirinya okubanga olunaku olwaleero taasulewo taasiibewo yali ku mimwa gyaffe. Is it still the land of freedom? Is Uganda still the land of freedom nga bwe muyimba? The Uganda still the pearl of Africa? Tulina okukomyawo ekitiibwa ky'ensi yaffe. Uganda erina okusigala ng'eyimbibwa nti the land of freedom, nga it is the land of freedom indeed. Uganda nebeera n'omubala nti for God and my country, naye nga bannaddiini asiiba abatigumbula. Waliwo gwe bakwatira ku kitebe kya National Unity Platform ekikadde ku lunaku lwa meefuga. Bannaddiini asiiba abasiiba. Omusumba Yiga asobola okujulira singa abadde asobola okukomawo yalikomyewo n'akoleeza. Mwamusiba mumugye ku ddagala lye, mumukubye obutwa, agenda okuva mu kkomera ng'eddagala lye agenda okuliddako nga lifuuse butwa olw'ebbanga lyamaze nga talimira, ate nga waliwo eddagala ebiragalalagala eby'obukambwe ennyo ebimukubiddwa obwali obutwa. Kakati agenda okudda ku ddagala lye nga lifuuse butwa. Naye nga Museveni akyalina guts ezigamba ti for God and my country gwe mubala. Omubala gwa for God and my country nga Muzaata yafa.
nga Kalisa yafa, nga Bahiga yafa, Sentamu yafa, Kirya yafa, n'abalala bangi abasenga battibwa bannaddiini, Ssaabasumba Archbishop Cyprian Kizito Lwanga Yebake Mirembe yafa, Agustine Iga yafa, ono Orthodox Yona Lwanga omugenzi omutiibwa ennyo omugenzi yafa. Uganda is the land of freedom for God and my country. Freedom! Bwe batasobola kweyolekera ku bantu ab'ensonga ab'ensanga bannaddiini, golowooza egenda kweyolekera mwani. So Mwami Yoweri Kaguta Museveni, tetulina kyama era tolina kye wajjayo kigenda kukuyamba, kubanga kyonna kye wasanzeeyo kye kira kye twogera mu public. By the way, weegenderezanga nnyo omuntu nga kyakwese kifaanana kyayogera mu public, oyo omuntu aba talina kyama. Mwami Yoweri Kaguta Museveni, ekyama kyaffe today kyakukujjako. Oyinza okuba waplantinzeeyo bye waplantinzeeyo, oyinza okuba oyina abaana baffe b'oyagala okukwatirako, oyinza okuba oyina ba MPs baffe b'oyagala okukwatirako, oyinza okuba oyina abakulembeze baffe b'oyagala okukwatirako. Wuyo musajja wammwe gubadde gumutuddemu, nga buli kyawoza kyongera munnyika, buli kyaleeta kyongera munnyika. Mwalibanga munoonya gwe mugumaliramu ogwa bujingo, mwalibanga munoonya gwe mugumaliramu ogwa bujingo. Naye munnangi ewaffe waliyo omukyala yagenda n'ayonoona mu nnimiro y'omuntu omu n'agamuyozaawo. Kakati nammwe bwe muba mulina kye mwayonoonyaawo mugende mukiyoolewo nga tekinnabeera too late, kubanga buli kye mukola essaawa eno kyongera kubannyika. Era Mwami Yoweri Kaguta Museveni mu kaseera kano toyina ky'oyinza kukola kisobole okukutaasa ku kyosa ekizze. Ewaffe Butambala bukojja bwange bwe waabangawo emikolo engeri gye nnali omujjwa mbu omujjwa ekamala bibamba nga nze gwe bakwasa ebigema enkuba, naye gwe olowooza nti bwe nagigemanga n'etatonyaga abanga maanyi gange. Mukama oluusi yandeka kankaleke kafune credit bakawo omutwe gw'ente nga akagemye enkuba, kubanga ye Mukama waga nti egenda kutonnya ng'ebinzebinze, tewaliyo mulogo asobola kugiyimiriza. Kakati eno enkyukakyuka olunaku olwaleero eringa ng'enkuba egenda okutonnya, tewaliyo mulogo yenna asobola kugiyimiriza. Nkiddamu, enkyukakyuka olunaku olwaleero eringa ng'enkuba ebindabinda ng'obubonero bwonna bulaga egenda kutonnya. Mukama Katonda asumuludde ettaapu ze. Ne bw'ojja nga yeggwe Nnaabalogo w'ekyalo, Ssaabalogo w'ekyalo, nga yeggwani, wallahi tosobola kustopinga nkuba eyo kutonnya. Kakati olunaku olwaleero nkuba gwe bayita nkyukakyuka azze, toyina ky'oyinza kukola bino byonna by'okola. Oli mu kwekwata ku kiddo, ate ekiddo ne bw'okyekwatako ng'oli mu kubbira bw'olowooza kisobola okukuyamba, naye lazima tekisobola kukuyamba era obeera wa kubbira. Mwami Yoweri Kaguta Museveni, obudde bwa gavumenti yo buweddeko. Yanulako bye wayanika, enkuba namutikko gyesange nga byanule. Ababbi baba bakuba emiggo nga bali ku ssaawa esembayo ey'okufa beenenya nti bannange mbadde mubbi njoonyesezza ekyalo, naye munsonyiwe nsobole okutuuka mu ggulu nga mwenna munsonyiye. Naye ggwe onaaba muntu waawo ali mu kufa naye ng'okyewera, oli mu kubimba jjovu naye ate okyewera. Ngenda kufa n'omuntu sifa, ogenda kufa naani? Museveni gwe owulira muli munda mu ggwe ogenda kufa naani? Tewaliyo muntu yenna gw'ogenda kufa naye, ate nga tewaliiwo kigenda kukutaasa ku mulundi guno, kubanga your time is up. Nagamba ensi yakolebwa mu biro. Olunaku olusooka n'atonda kino, olunaku olwokubiri n'atonda kino, olunaku olwokusatu n'atonda kino. Kitegeeza time, when your time is up, nga tewakozesa bulungi biro byo, kabeera kaweddemu. Ate era kiyige nti Mukama Katonda bw'atonda sseggwanga agiteerawo endala enereme kuwaganyala nnyo. Mu Buganda, Omuganda bwe yageranga olugero n'alulaba nga lugenda kwegulumiza nnyo oba nga lugenda kwonoona nnyo abantu ng'aluteekako olulukakkanya n'olukakkanya abalukkiririzaamu n'okukakkanya abalukkiririzaamu. Linda Kiggweyo afumita mukiro, oyo ye muntu apapa. Kyokka ate ne bagga nti bbugubugu si muliro.
olina ganti amawule tegota mitima omukodo agala kulya yekka naye ate ne bakugamba nti agali awamu ennyama erumwa nti buli kintu ekyatondebwa ku nsi nga kigenda kwewaganyaza wabaawo ekirino kikkakkanya naawe Yoweri Kaguta Museveni omaze ebbanga ng'olowooza gwe sseddume wekka Mukama Katonda yatondayo ne Bobi Wine y'ensonga lwaki olunaku olwaleero okuba sikyakyala kuba owulira akutuddemu akulabisizza nnyo naye ngaawo ku national unity platform we wagenze tewaliiwo kyama ekyama kyaffe tutambula nakyo kyekino kyenjogera olwaleero twagala kukujjako kyekyo His Excellency Bobi Wine kyayogera olubeerera nti twagala kukujjako kyekyo buli muntu kyayogera olubeerera nti twagala kukujjako situkyayina kyama singa omuwala nzija nenkukwana nenkugaa nti nakanwagi nkwagala mba sikyayina kyama gy'oli kubanga mba mmaze okukwatulira nti nkwagala era ng'otegedde ndowooza nge Museveni tetukyayina kyama ekyama kyaffe bakiyita kujjako Yoweri Kaguta Museveni naye kansuubire nti abajaasi be wasindise tebamansizaawo obusa kubanga tewabasindikiddeko ttooyi ate nga balungi mu kumansamansa obusana ddala mu bifo bye basanze nga biyonjo oba lwaki bo bakaluubirirwa okugenda mu buyu naye balungi nnyo mu kugenda mu bifo ebitakyamwamu ne bayonoonaawo Kyamaani Nyanzi kano mukantemeremu Kyamaani Nyanzi kamumpeere Kyamaani Nyanzi naggamba ntya 2021 naggamba ntya ngojja kuba MP Kampala Central Kyamaani Nyanzi naggamba ntya nali sikusabye jje kubwa mmeeya kubanga 2021 twakola ekisoboka okugenda mu buyinza era ffenna twalwananga kugenda mu buyinza so sikubeera ku opposition naye nga tukimanyi nti mu Kampala mukyalimu ensigo za Museveni nga basobi bali omwo simanyanga baani nga Kyamaani Nyanzi nkugamba ne bwe tunaagenda mu buyinza ng'eno Kampala teteredde ng'ekyalimu ensigo za Museveni biyinza okuba obuzibu naye nkugamba genda ku bwa mmeeya nakugamba genda ku bwa mmeeya n'ogaana ne Kyamaani Nyanzi kuba pikica nga gwe yabadde mmeeya n'owulira buwulizi nti ekitebe kizindiddwa nga gwe komanda wa Kampala ng'abaana bonna bakukkiririzamu mu Kampala n'ofuwa bufuuyiru bwo wano okubaggwanga mu jje nti abange eno ku kitawuluzi tuzindiddwa tugwiriddwako obuzibu abazigu batulumbye abalabe batulumbye mwenna mujje okimanyi nti abaana bakukkiririzaamu nnyo gwe Nyanzi okimanyi nti abaana bakuwuliriza nnyo Kyamaani Nyanzi ne nakunyiigira Kyamaani Nyanzi kagenda kuba mmeeya nti newe tuba tututte obuyinza ensigo za Museveni zino mweziri tusobola ozihandolinga kubanga gwe wekka asobola ozihandolinga gwe wekka asobola okumala omuyaaye mu Kampala gwe wekka asobola okumala batfesi mu Kampala ate gwe wekka ayina se ye gwe wekka ayina komandi abaana gye basobola okuwuliriza wagaana okumpuliriza Kyamaani Nyanzi kati nze nkole ki Kyamaani Nyanzi yambala kubanga Kampala ogimanyi nsonda ku nsonda ekibuga okimanyi nsonda ku nsonda kubanga ate wakolerako mu KCC enze kambanyumize Nyanzi oyo mumulaba waliwo lwe nayina ekivulwawo ku kalenda emakindi ebipande babitimbula kyentimba kye babitimbula kyokka nga nsasudde bw'okuba drive moloka ne bagikwata mutoyina bipapula bikwogerako simanya ate bino wabijje mu baffe simanya ate ebipande banners babitimbula Kyamaani Nyanzi oyo ne mukubira nemugamba mukama wange ozina bw'osobola okunjogerako nabeeyo na Kyamaani Nyanzi akyali Kyamaani yakuba essimu egi awo ku steholo kakati kitegeeza nti Kyamaani Nyanzi oyina se kitegeeza nti oyina se ne 2021 wankola bubi era nakunyiigira Kyamaani Nyanzi yambala kubanga singa wabadde mmeeya nga bwe nali nakusaba oyina se oyina komandi ate ensene kuwuliriramu naddala ekibuga Kampala kubanga okimanyi nsonda ku nsonda
wali badde ofuwa bufuuyi firimbi wali badde okuba bukubi ggwanga mujje nti abalabe batuzinze eno musaleko ne basalako abantu naye munnange bwe nakusaba tewampuliriza kakati nzirira oba onakkiriza ku mulundi guno nzirira naye nsaawo wenkwagala kubanga olina sse olina command obimalanga ate nenkulaakulana nkumanyi ogirina bino ebinnya bino ebigenda baaso mu kibugaako nga Nyanzi y'emmeeya sha olaba yali chairman naye omwe yali chairman mukamoja at least aleta karakata engeri gy'atayina buyinza buyiwa chorus n'atereeza enguudo z'omu mukamoja obuguudo obukyama eyo mu maka g'abantu ku bikomera by'abantu obukyama mu bupanya bonna naye kakati Kampala alinganga ennimiro bwe bamaze okusima ebinnya bye bagenda okusimba ebitooke Kampala yayonooneka si lwakuba nti aliwo munafu naye lwakuba nti sikajja bangu mbuwa ddembe oba eddembe ligenda mumukomyawa mbuwa ddembe bwe bamugakwata wano naye waakwata bwe bamugamba kyama wali naye wakyama bwe bamugamba genda wano naye wagenda mulungi mu kukolima tetwagala bakolima kati twagala bantu ba kibuli eno Uganda ya kibuli era ffe ku ssomero atayinanga kibuli tewalyanga oyo w'empisa atalyanga ate ng'ow'ekibuli yasobola okufuna ekyokulya by all means by all ways kubanga babeera bamutya tongwa yeekolera gegange Nyanzi chairman Nyanzi nakunyiigira kuba osanga kakati ekyali badda omukolawo ki mwagalawo ki actually n'omuntu bwakulumba ewuwo osobola omwesosaako ne lutandikirawo gwate yaba akulumbi lusobola otandikirawo munonye eki anti eno Uganda ndowooza egenda kununulwa mu kibuli kakati twetaagamu ekibuli kyennyini ffenna nga Bannayuganda tutunuulidde ensonga emu yakwejjako olumbuyege lwa Yoseti Bwabulwa awamu n'akabinja ke tewali kirala kyonna kitunuulidde waba tunuulidde ngeri ki gye tuyinza okwejjako omulabe wa Uganda ffenna tumumanyi ali omu ye Mr. Museveni awamu n'akabinja ke so baganda baffe so mikwano gyange twongera obajjukiza ffe nga Bannayuganda obuzibu bwaffe tubulina na Museveni era Museveni wanaava mu ggwanga lyaffe n'atambula n'atuviira eggwanga lyaffe lijja kufuna emirembe eggwanga lyaffe lijja kufuna obutebenkevu eggwanga lyaffe lijja kuba lya njawulo so tubategeeza nga tuli wamu nti tubeere bakkakkamu obuwanga bwaffe bujja kuddizibwawo naye twongere okulwana kubanga sitaani yatulumba sitaani yeeyoleka guta Museveni temudda kwerumaaluma mbu ate biki omulamu waffe na tulina gumu gwakuggyako nakyemalira ate nga tumusuubiza ne bwe yeesigiza ne bw'anaakola atya ne bw'anaayagala olemerako ajja genda oba atya oba ddi oba luli oba nkya Museveni ajja genda baganda bange mukkirize tubeere n'okukkiriza ffenna teri kubonaabona kwa lubeerera Mukama ajja kuba lumu atuwulire naffe atwanirize era atuggyeko ekizibu temulowooza nti nno Museveni ye yajja talina gye yava naye yene bye yasangawo si yasoose ate si yasemba so tutambula with faith n'okukkiriza mu nsi muggwamu okukkiriza ate oba ogenda fuuka kintu lwa so tutambula n'okukkiriza ti one time Mukama ajja tuwulira atuggyeko ekizibu kye era ekizibu ekyo kijja kugenda oba ddi oba nkya oba luli oba ddi naye nga tulina okukkiriza nti kijja tuvaako so baganda baffe Bannayuganda twekwateko tumanye nti Mukama ali naffe era atunuulire n'eriiso eryekisa nga tumukoowoola ng'era tumunoonya okutuyamba okutuggyako olumbe lwe yatusindikira ate nga ajja ddutuggyako amiina